and jurisdiction constitution because what are separatists is you propose the names of the people. I can't be the one who proposed the names. It is the president. It is her office. There is a section, section 4. There is an article. It is an article, section 1. It gives her mandate to appoint the interim in case of any vacuum. Kati ate talina ngeri gy'abadde ayinza kukola nga tasoose bayita babuulira kuba up to this time osobola okulaba omuntu ng'agamba baliwo nga baani. So she really needed to bring herself together alage nti ndiwo bwe nti membership zaffe memorandum and articles of association zimuwa obuyinza nti alina kufuluma office nga waliwo alondeddwa na handinga over. So essaawa eno ne bwe batuyita nti twali tuvudde mu office ne batubuuza kati mwagirekeraani ebintu mwabirekeraani kati tuli mu biseera bya elections senga tubadde mu biseera bya elections twandigambye nti it's the electoral committee but at this time ate waliwo bintu bingi ebiri at stake bwe tunadda mu bintu oba tuli mu kukaayana we won't go any further. So ne AGM yennyini yandikoze atyo gitegeka nga ate talina team, so it is all about teamwork. Then yabadde alina otutuula ye nga ye kuba kuwadde ensonga nti omuntu oyinza okunga lwaki saalonze gundi naye mu campaign nga yadeclaring nga sisobola kukola n'oyo, so naye alonze abantu baalaba bakolagana nabo basobola okutambula nabo basobola okutuusa ku the AGM. AGM eyo okugikola nayo yeetaaga kulobingira sponsorship. You can't do anything without sponsorship. Should we say that this time around you registered this interim committee because for the policy board it wasn't registered from your recipe. And she's the one who is supposed to, she signed the resolution, we have to file it. Ekiraga nti no mukawakatirwa bwe kati ne bwe kati keyesigamyeko okulonda interim committee. So we are trying to do things the right way. Era twakirwako nnyo nti oyisinziira ku kyokkola kino. Mako nawe ne bwe nkubuuza nti essaawa eno waliwo vacuum oma ne nkubuuza ani gw'osuubira alina okukirwaninga kiyinza okukulema era oyinza okudduka back to the cabinet. Yes. Kiri open lwakuba tetunnafuna omanyi kati turelayinga ku buyambi era tukwata interim committee eno is the very one egenda okumeetinga minister ne minister ne bwagamba nti tulina budget tomorrow we go in for elections. Yeah. As the religious representative on the new interim committee, what's your say about your new appointment? Dagala soka kwebaza mukama because teri bukulembeze butava eri Katonda. And first of all mwena mukijukira mbaddenga unopposed buli lwene simbawo. So njagala kwebaza mukama nti President Cindy asobodde okulaba obusobozi bwange mu industry ya gospel eya religious na appointing her for this position. Era mukama mumpere nnyo omukisa. We are ready to serve the artists abali mu gospel, abali mu orthodox, abali mu bakatoliki, abali mu protestant, abali mu Anglican, everywhere. Era buli muyimbi yenna gyali noonya ntuukirira tusobole okuyimusa industry yaffe ekolera ddala religious music. Are you happy with your new appointment? Ndi happy because bonna bakimanyi nze president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga erya Uganda. Kati bwe baba banyongeddeko kino ku spreading out eri all the denominations, then ekyo nkyebaliza mukama. Mu butuufu ekisookera ddala amannya nze Mutebi Ramadan Lord Bitem legendary nenze nkita legendary. So mu mbeera eyo nze olwaleero okuba nti ku interim committee erondeddwa okumpitanga chief whip nzirabanga blessings ate era nsigadde nga ndi musajja w'amaanyi. Lwaki ndi w'amaanyi nti ekifo kya chief whip nga kalabalaba nze ndaba eno nze ndaba eri
ate era ne banyongerako nekya-advisor. Ndaba nga kintu kikulu nnyo nti kijja kutusobozesa okutuuka mu bayimbi abato n'abayimbi abakulu, abayimbi abayombaganye, ono teyazze ku show, ono yakoze bati. Abayimbi baffe babadde bafuna ebizibu, abayimbi baffe babadde basibwa, naye kati saawa eno tujja kusobola okugenda okusobola okukola ki, okuyamba abantu abo. Saha yesimbawo nga president, nange nesimbawo nga president, ne Cindy nesimbawo nga president. Ekitegeeza yayina ebiruubirirwa ebibye, nayina ebiruubirirwa ebyange, nono yayina ebiruubirirwa ebibye. Era nze ebiruubirirwa ebyange saawa eno kyembala kiri ekintu kimu, kuddira saa yennyini muyite naye John Board tuweereza abayimbi, kubanga already tetwenkanankana mu ngalo zino. Saa ayina kyansingako, nyina kyemusingako, Cindy ayina kyansingako, nyina semusingako, naye okwegatta gemaanyi. Saha declared himself as a president of Luma. Era atambula ne babouncer, ba bodyguards nga bonna abambaza presidential guards. Omuntu yenna nange kennyini saawe no nga bwondaba saa mutuufu okweyita president. Lwaki? Nti olwaleero bw'oba kangeze kati nga wano bwe tubadde abantu bawoza Katumba bamutuufu okweyita president kuba yali yesimbyewo nga president. Nze olwaleero ekindeese okukolera mu interim eno era nabagamba nti akansooka empe bannamateeka abange batunule mu constitution bw'eba ewa current president okuba nti asobola okulonda interim committee, ngenda kubeera mu committee y'empeereze. Constitution ya woman gina bulungi. Empapula tunza kubuuza muntu nti constitution eriko empapula meka, siddawo kubala apapula. Gwe kyoyina okumbuuza mbuuza nti article ki gye wasomewo n'obuyinza, ne bw'oŋŋamba nti erimu empapula meka, sinza kubala mpapula. Kakati gwe nnyini ambuuzizza nti empapula meka, ekitegeeza ne article bwe naagikubuulira mu butuufu ejja kubanga ki mu ekyo kye nsinga okwetaaga kiba ekintu kimu nti nze nja kulaga kawaayiro ki. Akawaayiro ye article. Akawaayiro mwe batuweera obuyinza okulonda interim committee. Mbadde nsaba nti ekyo kigenda kuba ekya press conference eyange gye ngenda okuba nga neebaza ekifo kino kyenfunye. Nakulwalero kuwuma twalayagadde oyogereko eri abalabi ba TV essaawa eno, sooka weeyanjule. Manya ine eddoboozi nze Magala Adrian. Magala Adrian, tukola ki wano leero? Nzize okukiikirira abantu baliko obulemu, abayimbi n'abantu abalamu, kubanga era president wange Cindy ajja kuntuma genda wantu gundi sijja kukiikirira baliko obulemu bokka n'abalamu, neera mba mbakiikirira sebe. Mu interim committee saawa eno gye banjudde mwaliko abantu bameka? Essaawa zino tuliko abantu 8. Esebo. Kati mugundi mu kulonda wali weesimbiddwako ani nani? Nze mu kulonda naligambye nti nali sesimbiddwako muntu yenna, kubanga omuntu abaliko baali tebakitwala nga kikulu. Esebo. Kunzikanga gwakituddemu? Ngaza kituddemu paka nereera nze nkituddemu. Esebo. Obwedda bemulugunya nti abantu abasinga abamu be batadde ku kakiiko kiringa be basoose okuteeserezaako ne basuula abalala. Gwekyogerako ki? Well, abantu abamu abaliko kale abaali besimbyewo bakitwala nnyo mu maaso kwamba ne batakakkanya busungu nti so ne batamanya nti oba obukulembeze muteesa buteesa oba wekugwa nemuddemu ne mukulagana, naye bo bakitwala mu maaso era empalana yasigalawo. Kati gwe muli owulira towulirawo kuwakanya kugenda kujja mu maaso okubawakanya? Okuwakanya kuyinza okubeerawo mu maaso, naye nze nga nze sikuyinako obuzibu bwonna olw'ensonga nti nze kyenjagala nkimanye, kubanga ndi muyimbi well ate n'obukulembeze mbwagala. Esebo. Kati abantu basuubiza ki okulembeze? Well, nsuubiza ffenna abantu abaliko obulemu, I promise njabba okulembera bulungi. Esebo. Kale tweyanziza. Neyanza tata. Amazima gali nti naye sikisuubira okusinziira ebintu ebyatuukawo bululu, ng'abantu abamu badde bambuuza nti kati oyinza okyokola n'abantu be bali owakanya. Nze sandiyagadde nnyo ate naye sikiwagira okuteeka ebintu by'obufuzi mu association y'abayimbi, kubanga ebintu by'obufuzi bireeta enjawukana. Abantu baawukana nnyo, bayomba nnyo.
ebintu by'obufuzi ate ne bava ku mulamwa ogw'ebintu bye tuba nga tulina okukola ne tugenda mu ebyo tulinamu ebiseera amaanyi ssente genda okulaba nga tewali kye tufunyeemu lwiri okuggyako okunoona ki ebiseera. Ekyokubiri ntera nnyo okuwa example kubanga oluusi example zeziyamba omuntu okutegeera. Nsobola okugamba nti kati katulabe ebyobukulembeze kangamenga ebyeggwanga nti bw'oba oli opposition MP n'otuuka mu parliament olina okukolagana ne gavumenti si kyo obaawo okuteekawo ekijinji singa temubaamu opposition ebintu byandibadde ebirala nnyo. Kyova olaba leero nti bw'ogenda okulaba obukiiko buno nalinda baluli aba Uganda Airlines nga babakola ki nga babanyiga babuuza ebibuuzo nga naye ababuuza ebibuuzo ebikamu ng'essennyonyi yababuuza kati olwo akola ati akolera na gavumenti n'ebyo tasobola bikola kutereza nga teyeetabyemu. So nze ndaba nti first of all tulina okutegeera nti eno interim committee interim kitegeeza ki nti si committee ya lubeerera. Emirimu gya umma gyetaaga okusigala nga zitambula naye ebitongole n'ebibiina kebe ne gavumenti gyetukolagana nayo tebasobola kukolagana na kibiina kitalina committee kitalina organized structure. You were the one of the people abali balowooza nti the outgoing cabinet yali ebimererwa okukolera abayimbi. That's the main reason lwaki waliyagala mukiweseeko mu involving yourself in a Rotary cabinet would make you fail to. No, remember it's interim. What does interim mean? It means it is there periodically for a period until, as you remember, about service and bagenda to a facilitation yokola obululu. Naye tebannakikola ekyo. So tulinze up to now. So abakiba n'okutegeera this is not the committee, the final committee. It is interim until facilitation that we will promise comes for us to engage in elections again. The problem is, meanwhile, umeri kupose ebintu byetutekanga nga bayimbi tebisobola kulinda. Olaba nze ekintu kyesingayo okwagala saagala bino singa tetulowooza nakulwanira ku ssente biki kuyombera bino singa essente zaffe zetukolerera tuzifuna mu butuufu mu bujjuvu. We have issues that we want to raise, issues with UPRS. Yatandika okukola but up to now I don't know if anyone is receiving money from them. I don't know. We have issues ngeza CRBTs mukimanyi bulungi nnyo nti omuyimbi bw'okola obukadde 7 mu 5 oba 7 mu CRBTs zo omuyimbi ofunako obukadde nga 5 bwokka wa 6. Endala zonna zigenda mu gavumenti ne telecom. Ebyo biki kati ebintu ng'ebyo singa tubitereeza olowooza banaabawo omuyimbi akuba kererembo ate bano if you're getting that money naye abayimbi babbibwa naye tetukimanyi tebabimanyi ate nkuutira nnyo knowledge is power. We need abayimbi okubawa knowledge bamanye rights zaabwe bamanye nti sente zaabwe weeziri tetulina kuba nga tusabiriza twegayirira no. So waliwo ebintu ebyo bye tulina okukyusa nga ate tebisobola linda ate tulina n'okumanya nti si buli omuntu ayagala eyimirirewo ebeerewo kubanga bangi eyo disorganization ebayamba okutulyamu enkwe ebakola ebintu mu nkukutu ebikola ki ebitukuba kati kasuba tuba disorganized. So when they reached out to me to be on this committee, of course nange kinasooka okulowooza nagamba what's all this, and I first made sure the constitution ya umma egamba ki kino kikkirizibwa nti osobola ovaayo n'ogamba nkoze interim committee mu constitution ya umma mwekiri saagala onkozesa ensobi nga mwekiri mu bulambulukufu ne ngamba kale if we are within the law what next. Do you think you are going to achieve kyemugenderera nga omu ku bakandidate yeddikiralinga kuba president era atambula ne ba presidential guards abamukuuma wonna buli wabeera agamba president wa umma ate nga muli kakiiko akalala? You see, we have to understand one thing. Abantu balina ebintu bya njawulo lwaki ensonga za njawulo lwaki beetaba mu bintu bya umma. Abamu baagala bitiibwa n'amasappe. Abamu baliwo ensonga ze baagala otereeza. Kanizisa omu kwabo kivola abangamba naye wali ku kifo kino ate ekifo kye bakwadde kiringa ekiri ekitono ko ningamba no nze siri wano for bitiibwa mbu nyina ekifo kinene ndi munene. I don't really care about that. Ensonga eri nti okozeewo kiki kyosobola okukola. That's the thing. I don't care. Oba ndi I don't know. Oba singa mwande nga ndi
without portfolio meaning toyina wogwa watufu just oli ku committee still nandikiriza wakiri obaawo ng'olinawo eriiso ng'olaba nga tebasobola kukola ki kubuzaabuza te ne tuddayo other than saying obiveemu otule ebbali ate tudde mu byaluli ate kati onoogamba kibagamba twakuyita obeewo olabe okanula amaaso abantu obayagala okurepresentinga obalabireko n'ogaana kati ate oyogera ki. So I figured one, it's an interim committee. So nkimanyi because of politicization amagamba kati betaddewo committee no, it's interim, it's not permanent. Two, it is in the constitution ya umma kyakoleddwa mu mateeka, so kiri correct. Three, it is also good to have abantu committee who don't agree on everything. Yes, twakitegedde. Even in the meeting we had, ngabangamba naye watukuba nnyo biki ngamba naye nalimba singa nali nnimba so naye nkuba nga njogera mazima nga njogera point eri alaali kiriza tugambe nti kale olina okukyusaamu awo. Kyova olaba leero nti gy'omukulembeze w'eggwanga yalinako beesimbako nabo ab'omupozinga naye kati bali mu parliament ate gavumenti bekola ensobi nga basonga oluga bagamba si bwolina okukola ssebo. So kati bw'otabaako n'abantu ab'endowooza endala ku committee tujja kuddayo. So ze ndowooza nti it's actually a good thing to have abantu abalina endowooza eyawukanako ne committee enkadde ebaddeko nti now we shall have balance accountability. Yes, thank you.